Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri mutya ni mugamba ki? Mugamba mutya? Munasemaje? Muri mutya? Obulamu bugamba butya? IBRAH mukasage manya gange. Tuli ku Business Mind ku mukutu gwaffe Extra Digest mugoba nsonga. Era nga olunaku olwaleero tukomyewo nate in another special episode. Tuli ne munnaffe Mwami Chris Lule. Njagala kwebaza abagoberera shows zaffe, that is about mindset. Zafuna positive and good response previously. Era nga buli kimu kyatambula bulungi nnyo. Business Mind ebeera ku Extra Digest mugoba nsonga, tubeera buli lunaku olwokusatu n'olunaku lwa Sunday. Olunaku olwaleero nalwo ate lwanjawulo nnyo nga bwe nze nkunyonyola nti buli tujja luba lwanjawulo ku lwe twasembayo okulabika. Tutebwamu ssente aba logical motivators abasangibwa awo ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building. Ate era still tutebwamu ssente aba Caplog Financial Consult banoonyeko ku kibanja kya www.caplog ne www.logicalmotivators obakubire ku namba y'essimu eyo gyolaba oba oweerezeko obubaka bwa WhatsApp mutandikirawo. Nja kusaba Chris obuuze ku balungi abatulaba. Tutandikirawo for starters. Abalungi abatulaba nnyongera okubalamusaako mujebale gye mutuusizaako engalo. Mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe guno ogwa Digest mugoba nsonga. Thank you. Mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abeerekereza ebingi ne musalawo mutulabe. Tubaagala nnyo by the way. Thank you. Tutumirako bannaffe abali wano ku butaka ya Uganda n'abali emitala w'amayanja. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mwongera ettoffaali ku ggwanga lyattu Uganda. Amanya n'eddoboozi Chris Lule. Mutuule tukkalire ate tusoose obutole emboozi endala empya. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Olunaku olwaleero tugenda kutunula kye bayise financial parenting. Kye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Of course eno topic nga zimukko eri broad naye nga tuyinza ogitunuulira mu episodes nga 2 oba 3. Depending ku time and depending how people bwe banaba graspinzemu gundi eno n'okugitegeera n'okugireceiving at the end of the day. Mu financial parenting olwali tugenda kutunuulira butya omuzadde, guardian, relative bw'ovaayo n'otandika okusomesa omwana essente. D omwana lwe yalitegedde about money. D omwana lwatalina kumanya about money. Migaso ki egiri mu kuteekateeka omwana ng'omuyigiriza ssente. Bwe twogera ku mwana tutunuulira emyaka okuviira ddala ku mwaka gumu okudda waggulu. Okuva ng'omwana atandise okwawula nti kino kyakulya kino kyakunywa, bano batuulawo bano bayimirirawo. Omwana ng'atandise okwawula nti ono maama ono taata, bano baganda bange. Era omwana ng'atandise okwawula nti this is a coin eno note. Okitegeera. Era butya ng'omwana atandise okumanya omugaso gwa ssente. Twakulaba tunnyonnyola nti bw'okwongola erinnyo oba bw'okuula erinnyo emmese zikuwa essente. Ekintu ekyo ne kikulyawo but abaana ba generation ne batandise okukisambajja technically. So tugenda kutunuulira lwaki omwana yaliize about ssente na lwaki tulina okwejjamu eri endowooza egamba ssente zoonoona abaana. Ssente ziwugula abaana. Nti omwana bw'amanya ssente ku myaka emito oyo tajja kusoma. So bye tuzze okutunuulira olunaku olwaleero. Teaching your kids about money no matter their age helps them set up for financial well-being whatever pathway they take in life. Njagala tusooke n'ekibuuzo Chris ekiri nti financial parenting kyeki. What is financial parenting? Tutandikirawo. Kati abalungi abatulaba ndowooza eno program tuluddewo nnyo okugikola by the way. Kubanga tulinako kuno abakuza b'abaana, abazadde abazaala abaana, then tulinawo abasumba abalina abaana,
ne institutions ezirina abaana okusaba kwabwe kubadde kungi nnyo nga bagamba Kristo tukolereyoko ku program otulage butya abakadde bwe basobola okutetenkanyamu abaana baabwe ne babeera nga bali financially set oba ne babeera nga bali financially work oba ne bakula nga ebintu by'okutegeera ssente babifuna bulungi nnyo. Kati okutandika n'ekibuuzo ky'ombuuzize nti what is financial parenting, mu fields endala zonna omwana mwayinza okukulira oba mu social structures z'abaana nga bwe basaanye bakuzibwe, ffe tuggyeko tulonzeeko ekintu kimu kyokka kya byanfuna. Ebirala biri ebisigadde omwana butya bwakula, omukwano n'ebirala ebyo tubirekere basenga ne bakojja, eyo paati bajjajjezanya kubanga ffe tetutegeerayo, tutegeera wano. So financial parenting bwe buvunaanyizibwa omuzadde oba omukuza oba guardian bwabeera nabwo mu kushaping okutegeera kw'omwana ne ssente. Okutegeera kw'abaana kw'omwana oba omulonzi omwadoptinze oba omuzaala, engeri gy'omutegekamu n'enkwata gy'omukwatamu okumumanyisa eby'essente okusobola okuba nga ali self-reliant. Kubanga omuntu okubeera self-reliant omwana ono ateeka okuba nga yeebezaawo ye ng'omuntu with or without abakadde nga weebali. So ndowooza ziri engeri nga ssatu: socialization enneeyisa y'omwana mu baana abalala bagenda otambula nabo, then parenting style enkuza yo kwega style yo muyagala omwana akulire, ndowooza ne parental social class. Gwe abantu b'osazeewo mikwano gy'okuwangaala nabo butya bwe bayinza okushapinga obulamu bw'omwana mu byenfuna. So awo ndowooza bwe tugenda okutandikira tunnyonnyole bakadde baffe bano. Ebiseera ebisinga IBRAH simanyi oba otera okuwulira emboozi eno, nze njiwulidde nnyo biseera bingi. Abakadde bagamba, tutandike ne statement eyo ndowooza tujanjuluze bulungi basobole okugifuna. Statement egamba nti saagala abaana bange baboneebone nga nze bonna. Nja kukola nnyo beeyagale. Ngenda kufuba nnyo ndabe abaana bange nga babeera mu mbeera ennungi nga tebagezaako kukulira mu mbeera gye nakola ki? Gye nakuliramu. Ndowooza leero twesibe nnyo ku statement eyo tuyambe abakadde baffe bano abatulaba, naddala abakadde abali mu myaka egituuse giri gye nayogerako ba baby boomers ne bano bannaffe abali awo wakati awo generation X. Tubayambe tubategeeze butya omukadde bw'asobola okutandika. By the way, tekiri too late. Ku stage yonna omwana IBRAH waabeera lwakuba kyanguwamuuko omwana bw'abanga akyali muto, ngera bw'owulira enjogera y'Abazungu egamba nti you can't teach new tricks to an old dog. Embwa beba emaze okukaddiwa tosagiwa bukodyo bupya. Obukodyo obupya bubeera buzibu. Kuba kufuuyira ndiga mulere. So statement eyo njiwulidde nnyo. Saagala abaana bange baboneebone nga bonabona. Olwaleero ndowooza IBRAH ngenda kutwala omukisa mbabuulire obuzito bwa statement oba bulijjo bagikola kagenderere. Butya bwesobola okukosa omwana ate butya bwesobola omuyamba. Yesebo. Kale tweyanza nnyo tweyanzege. Omulungi atulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. IBRAH K Mukasa gemanya gange era nga olunaku olwaleero ku Business Mind tutunulya kye bayise financial parenting. Ebiboozi by'ekyavu n'ebibozi by'okubula akasente, ebyokugereesa esente zoonoona abaana, omwana bw'omuyigiriza essente ajja kula nga temulinsa. Mu nsi nga India tebikola. India omwana ategererawo essente from the word go. Ensi nga China tebikola. Omwana ategererawo ssente from the word go. So Africa n'awalala omwana atandika okutegeera essente ng'atandise kuzikola. Kituufu nnyo ekyo, statement ntuufu nnyo eyo. Oweza emyaka 15 n'oweza emyaka 16 n'oweza emyaka 18 ng'essente tebazikunnyonnyola nga ne fees bamukuterayo buteezi ne bakuwa bank slip n'ogenda n'ogiteekayo. Ng'ekinene nnyo bakuwa pocket money omutwalo gumu depending on the size of the family ne background ya family when it comes to money. So omwana atandika okutegeera essente either mu vac ya senior 4 oba senior 6 ng'olwo ali mu kkuba kicuba oba kipoota n'atandika okumanya essente. Era ogenda okwebulungulula bw'oti omwana olumala vaaka bw'ati essente zonna ze yakola mu vaaka alyandye. Kati sooka ompeeko ku experience yo gw'otandika ddi okutegeera ssente? Ntandika okutegeera essente era nange bulwadde bwe bumu obwo mu vaaka
maniosis akuyingira oli muvaka senior 6 yes senior 4 senior 6 muvaka wenategerere sente naye nga nalina anti wange of course akyaliwo mulamu ali bunaayire eyo Miss Felicitas oyo yatuwanga ku kasente ng'atuwaayo akasente mu bubba taata waffe obutamanya but nze okumanya essente nti ffe taata waffe yatukuliza mu ssente nga tulaga kikemo source of evil. No, don't close to money. Don't move close to money. So, omwami Mukasa, of course, yonna gy'oli wumula mirembe. Naye watugoba nnyo ku ssente mu mutima mubi. Tewatwagala ku getting close to money. Si mu bubi. It was war. Era nze nali manyi essematalo ow'okusatu. Akasente yali tayaggalira ddala mbuzi. Ngabuzo gina zikozesa ki tetufumba tolya fees simusasula bwolwala sikujanjaba toli mu boarding kicho talina totwala pocket money mekano kyebiri agenderedde nnyo senior 6 abafunanga kyetaano kya 10 primary kiwaya kitwalo kimweki tamu namba abaana abo yabakalakata indeed otegeera so ngenda okutegeera essente ng'obudde bugenderedde so olunaku olwaleero buli ayogera ku ssente alaga nti ssente zono n'abaana kituufu by the way era abazadde bangi families nyingi bwe tukyalayo oba abagenyi bwe bakyala n'ogezaako okukwata musawo w'omwana ssente omuzadde akugamba onnyonoonera abaana era bw'ozimuwa actually bw'oba okyadde n'omuwa ssente mangu nnyo bazimuggyako wennyini awo ng'olaba ne bamugamba sooka ozireete either bazitereka oba ne bazikozesa ebyabwe oba ne bazikuddiza nze nina famire gye nagendamu bagagga nnyo bakola mu gavumenti bwe baba baali bagagga olabika omwana wamuwa ntono ne bataagala kwega mwana muwa luswazi namuwa kyattaano mba mutsedde bwe famire yali ngagga 15 wali ovuma obyaddala nalina muwa mmeka yali ankoledde zike bwe tutyo mu mulembe guno nanti kakati kumbeera eno osobola okufulumya ekizike ku mwana omuto bwe babikka n'okubikka ezzike lingi kuffa abadooba naye kwali n'ezzike liba ttono kubanga namuwa eky'ettaano maama we n'akimuggyako n'akinziriza yali ageza but yangamba money spoils kids naye ddalaika yali agezaako okulaga nti omwana tomuleeta mu scarcity mentality ng'omuwa obusente obutono okakasa era nagamba eyo siddayo omwana oyinza omusigamu akabeera ate ng'abaana bamanyi 15 omwana tomusaamu akatengo k'akasente akatini so ninamuwa kizike zike kyebiri kudda waggulu ngambala ki batambulira mu bw'atabeera pink alina kuba yero naye kiragala oyo deep side eyo tetutambulira olwakabbulu oba anti akabbulu kabbiri mba nkivuze nnyo kikkiridde awo oba okiyenje budde nnyo ate okay Chris njagala tusooke tutunuulire tugenda kutunuulira variations mu age that is 1 to 2 1 to 2 omwana mwaka gumu ku ebiri we tuba tutandikira kakati ndowooza era nga bwe mbadde nakunnyonnyodde statement eri zabadde nga opening remarks zange kinkwasa ennaku buli lwe ndaba abazadde oba abakadde nga bagezaako okutangira abaana okutegeera ssente kyeki mu fields zonna z'ogenda okugamba abaana okusoma oba busomesa oba busawo oba bwalooya era natudde wansi ne neebuuza lwaki mu Africa omwana ali between P4 kaŋŋambe Uganda omwana ali between P4 ne senior 1 oba senior 2 bw'omubuuza ekibuuzo kikyoyagala okubeera mu bulamu bintu bino bina biteekwa okulabikako mu kamwa ke njagala kubeera looya njagala kubeera musawo njagala kubeera dokita njagala kubeera looya njagala kubeera muvuzi wa nnyonyi badijje bangi wano abatulaba abali mu kutabula omuziki bwe wababuuza kye baagala okubeera senior 2 senior P7 bayogeranga ku bwa looya naye kati nga ye DJ Chicken ne weebuuza kyekyabaawo wakati awo kyekyatuukawo buzibu ki bwe wafuna olinga ye DJ sofa set okitegeera naye ng'ate waliwo yabeerera mu P7 yali ayagala kubeera munnamateeka yagamba njagala kubeera looya naye awo wonna ebintu ne bijja nga bitagala
sigezaako kuvumirira mulimo guno actually ngwagala nnyo era nkakasa DJ Khalid abantu bangi abamulabirako nga baagala okukola kyakola so mulimo mulungi era sente mweziri. Khalid ono omuzungu DJ Khalid we the best. Mbadde manyi ogamba tulina Khalid enkoko njeru eyo kyekatosi DJ era naye akuba ebinyaanyanya naye asabula ebinyaanya bamuyita DJ Khalid. Okay. So statement ya sagala abaana bange babonebone etandikira ddala ku mwana nga akyalina omwaka gumu. Abaana ndowooza IBRAH katusooke tujjeyo embeera kansooke nkusiigire ekifaananyi ky'abaana butya bwe bakula mu maka g'abakadde wano e Uganda. Omwana ava ku mwaka gumu naddala singa abeera mu middle income home omuzadde alina akamotoka asobola okufuna emiliyoni ze 3 omwezi alina bamaidi ewaka alina omukuumi n'ebyo ebintu ebitonotono balinawo n'embwa ezibakuuma n'ebirala balinawo n'ekiyumba ky'enkoko ez'amagi. Kati omwana oyo abakadde bamutangira okuba nga talinawo kintu kyonna kyasobola kussaako ngalo era abakadde balina okulowooza abatulaba bano balina okulowooza nti omwana singa akwata ku mirimu mu myaka egyo omwana agenda kwonooneka era osanga maidi mu luwumula mu budde obusomerwamu nga buli kimu yakikola ng'abaana emirimu balina egi ogusooka kulaba TV ogwokubiri kwebaka n'okulya maybe n'okulya kankugatteko n'ogenda emmanju empozi bw'oli oba olina okugenda emmanju. Okay, nga gye emirimu gyokka gye balina kati omwana n'ava ku mwaka gumu n'atuuka ku myaka 40 ate abo abaana ye mwana alira ku dining n'atategula sowa era ne byaliriddeko byonna abireka awo n'asituka n'agenda. Kati omukadde ayinamu eri feeling nti olw'okuba mukadde gye yakulira baali booza ebintu baali basiba ente ku kikande baali basennya enku mbw'okwo kwali kubonaabona mbw'okugenda emugga okwetika amazzi kubonaabona. Actually ndowooza olwaleero tukozesa chance eno IBRAH tunyonyola abantu training versus suffering ebyo bibiri byanjawulo. Omwana gw'otrainingwa emirimu abeera tali mu kubonaabona. Gwolooza lwaki abaana abakulira ewa bajja baabwe abaana abakulira ewa bajja ewa bamama baabwe bajja bamama baabwe lwaki mu bulamu babeera successful? Nabagamba success ono ebiseera ebisinga abantu balowooza nti success abeera planned. It is something that you plan out okuva mu buto obwo nga bakadde bazze bakiteekateeka era nga IBRAH njagala okumanya abakadde bo kye baakola nkutunuulira kati what you are communicates directly kiki abakadde kye baakola reflectinga omulimu abakadde gwe baakola. Omuntu yenna yeetunuulira n'agamba mbunze kino kyendi olwaleero nkiri olw'okuba nasalawo nkibeere oba olimba. Okusooka amasomero ge wasomera musigwo galonda. You can't decide. Eddiini gy'oli musigwo gironda. 100% you can't. Emmere gye twalyanga ebiseera ebyo ng'okyalina myezi 6 mwaka gumu myaka 2 tekwabanga kusalawo okwo. So kitegeeza n'emundya ye ey'emmere abakadde babeeranga n'okusalawo kwaki kw'amaanyi nnyo era ffe ewaffe nakirabiranga waffe olw'okutaano twalyanga nkoko olw'omukaaga netulya ebyennyanja ku Sande netulya ennyama. Lwaki olw'okutaano nkoko abasiraamu baali bangi ewaka olw'omukaaga twalinawo abadvent nga batono then abakatuliki oba abaprotestant oba abalokole nga bangi because family yaffe yali nnene. So ngeze ennaku tuba mu manzaali meereere ennaku ez'essatu then olw'okutaano lwasembangayo mu mwezi ne batta embuzi kiri ku record. So nga bw'oba tolya bintu ebyo you can't decide. Era bwe baga nti leero tufumbye fish mwenna mulya fish baga nti tufumbye enkoko mwenna mulya baga nti bijanjalo mwenna bijanjalo. Ffe waffe waliyo police ng'ebinyeebwa enva z'ebinyeebwa tuzirya kyamisana nga muzeeyi waffe yatowa order ekinu tekisobola kusekulwamu past 6 p.m. Aga mujja kusekuliramu ebisaanyi mujja kusekuliramu amayinja n'ebiwojjolo. So kati buli family ebeera n'enteekateeka yaayo era ogenda okufundikirawo bati baga nti mwenna muli ekino mwenna muli ekyo okujjako those few ababeera ne allergy nti ennyama empisa bubi endeeta ebirogologo enkoko bwenjirya nkanula amaaso n'amatu ne geereega nganze ebinyeebwa bwe bindeeta ejjakirizi okakasa wano gwe wati wano bikuleetera heartburn naye akanyama tekankola bubi akokko
nze tagali namuyina ku mukene ng'olumala omulya n'enjira wange nga muwulira ayagala kukola ki kukomawo mulabeko nabo bulabika bulala mukene bulabika butuuleyo ne bugenda mu strike omala okulya mukene tolina kuddamu kuba muntu kaama anti ndowooza engeri gye bulina oluso olungi luba ludda maino ne bw'otuuya nabwo otowulira owunya mukene oba kiki so ndowooza IBRAH abantu baffe tubaguze kamulali let's go so abakadde baffe bano empiso okuva ku mwaka gumu paka yonna gye tulaga wano tuba twetaaga ndowooza IBRAH byonna bino tuyinza obutabibagamba naye tugenda kubagirayo tugenda basigira ekifaananyi statement eyo gye mubadde nga mukola bulijjo nti saagala omwana wange aboneebone in fact statement eyo the reverse is also true bw'ogamba saagala omwana wange aboneebone nga bwe nabonaabona obeera oli mumutegeka kubonaabona kyova olaba goloza lwaki abantu bangi nnyo abali mu bifo ebirungi mu gavumenti abali mu corporations ennene n'abali mu bitongole multinational companies nga ziri Uganda wano ng'abaana baabwe bali mu dire need bali mu mbeera mbi omwana asomye amaze naye ng'ate abaana tebasobola kufiitinga mu society tasobola na kunoonya mulimu n'agukola mwaka n'agunywererako bamugoba ku guno n'amufunira omulala ne bamugoba ku guno n'amufunira omulala kati ng'omukadde kyalina okukola kumakinga sure nti anoonya engeri gy'abeezaawo omwana ono ne bw'awaseera obulamu bwe tabuvaamu omufuna bulungi nnyo so financial parenting etandikira ddala omwana ku mwaka gumu omwana n'akula nga financial tools zonna amanyi okuzikozesa kubanga kakati IBRAH nze kankubuulire abakadde ebintu bino bibiri byabalema okwawula contra and guidance abakadde tebamanyi mwana gw'ocontrollinga ate tebamanyi mwana gw'oguidinga guiding okuteekateeka oba okulambika actually guidance zikulambika then control okuteekako ekkomo control libeera fubitizi kufuga bbi kufuga muntu kwegamba omwana oga abakadde bamukontrolinga kitegeeza balina ebintu bye bamuteekamu ku mpaka ne bamugaa kino kyo togenda kikola ebiseera ebisinga control versus guidance yesinga control bulungi omwana bw'oba omulambika kisingako okumufuga efuga bbiri okubanga omwana buli kintu kyonna kyagenda okukola agugumuka n'ogugumuka n'amanya nti kino muzeeyi takola ki takyagala ekyokubiri abakadde tebaawula manipulation versus motivation manipulation nga bw'ogamba nti singa tokola kino sigenda kukuwa kino omwana oli mu kumanipulatinga oli mu kuzanyisa mapensa ge oli mu corruptinga bw'oba tokoze kino sigenda kukuwa kino bw'osoma obulungi nja kukugulira eggaali you're trying to reward naye in actual sense you're manipulating feelings zo oli mu zimanipulatinga motivation weeyawukanira ne manipulation omwana omuwa ensonga lwaki bw'akola ekintu asobola okufunamu ekirungi B n'omugamba nti bw'oyita ekibiina kino oli musilikiri okudda mu kibiina ekiddako ate bw'oliba okivuddeko okudda ku ddaala lino ojja kubeera mu bulamu bwe buti okumotivating asobola okumotivating omwana this way bw'aba akoze bubi mu kiraasi ne mugulira eggaali ne mugamba ate singa wabadde okoze bulungi oba oli awo yalibadde ki motoka I am motivating instead of manipulating manipulating is okoze bubi bw'olekola obulungi ndi kuwa eggaali ontegedde so ebyo ebintu bina control versus guidance and manipulation versus motivation abakadde birina okubeera ku ntoli zaabwe nga babimanyi bwe bitambula kati omwana kiri kyewabadde omubuuza ekya stages 1 to 2 bintu ky'omwana bye yali badde asomesebwa era ng'amanyi mu kiseera kino omwana ng'alina omwaka ogumu oba ng'agenda ku myaka 2 abakadde balowooza you can't do so much tolina nnyo kyamaanyi ky'osobola kukola mu bulamu bwe kati nga balowooza omulimu ogusingawo okubeera omunene maybe gwali badde gutandika omwana amaze okuweza emyaka 10 okudda waggulu ndowooza obutagaziya nnyo mboozi kanki bafundizeemu bwe nti between 1 year and 10 years wakati awo wonna omwana tubeera tumuteekateeka kugenda kumanya butya ssente bwe zikola okugeza kino kye kitera okubawo mu famirizi z'abantu abasinga between 1 year and 10 wana abaana tutuma batume babeera ku spending tabeeramu na saving gwe kiri kye wagambye ekyokuba nti omwana bamusuubiza ne bamugaba ojjamu erinnyo wano tugenda kuwa ssente bw'ojjamu gundi wano tugenda kukola bwe tuti wakati awo wonna abaana babeera babatadde ku spending spree kwe babeera
tetubeeramu na kintu kirala kyonna. Genda ku dduuka, genda ne gundi. Kwata ssente, genda ogule sweet. Omwana bw'akaaba kwata akasente bagende bagule. Kwegamba awo wonna wonna ekyo kibangirize between 1 to 10 omwana abeera mu kusaasaanya. Tayinaawo kintu kirala kyonna kyayigawo ng'oggyeko okukola ki? Okufulumya ssente. Between 10 and 20 wano ssente tuzibawa n'ezibeerako ebigambo kakadde. Nkuwadde omutwalo ogwo obitegedde byegambye ogula nti mbitegedde mami n'agenda n'agula byaguze naye neyereeterako n'ekike kyakola ki? Kyayagala. Gamba mami nguze biri byonna n'ensigazaawo 10 nguzeemu baaluuni. Onfunye bulungi nnyo. So njagala twawula emboozi eno erimu ekigambo ekigamba saagala abaana bange baboneebone naye ng'ate erina kyo sense abaana bano oli mu basimira ntaana kugenda mu ttaka. Training versus suffering. Gwe kyolowooza nti omwana kiri mu kumunyigiriza ate mudda kyekiyamba omwana. Sikkiririza mu kuyisa bubi mwana. Kaŋŋambe nti olina abaana IBRAH 3 noga nti abaana mbateeke mu mbeera ebadaaza oba ebabonyabonya olw'okuba mbategekera okubeera. Kibeera kirungi nnyo abaana ne bakula nga sayidi zombi ez'obulamu bakoze eki? Nga bazirabye. Njagala mugeraageranya abagagga abali mu Kampala abalina first generational wealth by the way. Abalina obugagga obw'omutendera ogusooka. Ogenda kutunuulira family zaabwe zonna gye bavudde nga family ezo tezaalimu ssente. Naye ate family ezo zaalimu okuteekateeka. Abaana bano baateekateekebwanga. Ojja kwesanga abaana bano baatambuzanga amagi ku kyalo. Abaana bano baakolanga obwayaaya. Baasombanga amazzi. Bw'ogenda okutunuulira gye nvuddewo oyo omuntu ebiseera ebisinga abagagga bano batuyisa mu mbeera gye bayitamu tuba tumanyi batukudaalira. Olw'okubanga ffe obulamu bwe tukuliddemu ebintu ebyo tetubirabye. Oba nfuna bulungi nnyo. Era ennaku zino nze nkiraba nnyo ng'otuuka mu maka g'omuntu omwana nga tasobola na kwetabulira caayi kumunywa. Ekyo kinene nnyo. Ku myaka 10. Okwaniriza omugenyi. Omwana omubuuza n'omugamba Mike, how are you now? Fine. Akuddamu nga atayagala. Abaana otuuka mu maka omwana n'otuula mu ntebe n'akuba omulanga. Maama we n'akugamba anti ye ntebe ye. Otudde mu kifo kye. N'oyagala omukuba engwala n'ojjukira nti oli waabwe. N'ojjukira nti famire gy'olimu togigulamu munnyo, togulaawo sukaali. Oba otudde omwana n'akuwejjula omupiira ku mutwe. Maama we n'agamba banange that boy likes football. Naye nga omupiira ku mutwe okwo. Kakati omuntu akuzizza abaana mu ekyo ekikula IBRAH kino ekibuuzo njala kibuuza bakadde. Omuntu akuzizza omwana mu eyo embeera lwaki atuuka mu makubo eyo ng'amaze okuguraduate ng'abonabona ate ne wejjusa n'ogamba simanyi kiki ekisikoze. Mutunule bulungi nnyo ebintu bino mubyetegereze. Okubonaabona kw'abaana bano kubeera kusige. Kuviira ddala mwakikola kagenderere mu butamanya. In fact mwakikolerera. Gw'ogenda omusigira, ogenda osiga. Era obiteekayo mu ttaka, n'obifatalayizinga, n'obiwoteringa. Ne bimeruka. Ebibala omwana oyo byalimu olwaleero. Temugenda kukikkiriza. Kino nkibagamba temugenda kukikkiriza. Naye abantu abalina abaana abali successful bakimanyi nti abaana bategeke. Abaana babateekateeka. Mu Africa oba Uganda mwosanga omuzadde nga muzadde maama w'ekitiibwa omukyala atuula ku mukeeka omwana n'amubuuka noga iyo omwana ga nze yannema naye ng'omwana gwaga yamulema alina emyaka 14 naye ng'omuzadde agamba nze yannema bwe mugamba kayinza n'okunkuba ajja nakuzira emmere. Mu Africa mwosanga abazadde nga bagamba bambi nnyamba olye ku mmere. Mpulira nnyo emboozi egamba omwana okulya nnyina mwegayirira. Ono okulya bwakwegayirira bwegayirizi. Tubakwata mpola munnanga abaana ba wano. Mwegayirira alye gwe mukola ekyegyo kyonna ky'oyagadde. Mu myaka emikulu mwogenda okumanyira nti ebintu byewalimu byali bya bugwagwa, byali bya busiru era byali bya butaliimu. Omwana buli mbeera yonna gy'agenda okuyitamu ajja attributinga back. Kyova olaba abaana abali successful mu bulamu. Buli muntu ayituula IBRAH tosobola kutuula wano n'otawa mukyala mukasa kitiibwa. I salute her. Kubanga mu byoli kati olwaleero ogenda kunzikirizamu oba tonzikiririzaamu mukyala mukasa ngenda muwa almost 80%. Kubanga abakyala bano by the way kino kyo nkyogera nga ntya Katonda. Abakyala bazannya paati nnene nnyo mu bulamu bwaffe abaana. Nnene nnyo. Era bintu bingi nnyo bye tuyigira ku bamaama bye tukola eno mu myaka emikulu
nga bamaama be babituyigiriza nze okukeera kwenkeera kwa mukadde ekyo kyonkyogera sirina nakutyamu wadde nti empisa gye nagikola ki gye nagikoppa sene emboozi gye tuwulira gye muyisaawo saagala omwana wange abonebone omwana oli mumuseetinga omwana akula nga amanyi sayidi y'obulamu etya egi omwana akula IBRAH n'atuuka okuva obuto n'aweza emyaka 2 essente bw'ozinoonya ne zibula teweetugira mu kkubo vuga emmotoka ddeeka bw'oba tovuze tambuza ebigero ddeeka oba linnya takisi oddeeka weeteeketeeka enkeera oba ovuga eggaali oddeeka obatuuze onnyonnyole leero ngezezzaako ABCD tebikoze sente tezirabise naye kiki ekisoboka musse omunnyu mu seffuliya muguyungule mukozeeko amatooke mugalye amanye nti obulamu oba omwana wa Katonda omwana owa Katonda yayitako mu mbeera ebonabona owuwo yaani gwe owuwo yaani olw'okuba olina omulimu gwe miliyoni 2 olw'okuba olina omulimu gwe miliyoni olw'okuba olina omulimu gwe miliyoni ne bwe ziba miliyoni 4 nga z'ofuna omwezi tayimu egenda kutuuka nga sente zo tezikyasoboka kufunika omufuna bulungi nnyo ng'ate omwana ogwo gw'ozadde ne omulimu ogw'emitwalo 5 kakati oli mu kukubira ku banno bewali nabo tolinayo eyo kalima omwana wange n'ofune w'omunyigira nga kiri bubi myaka 2 talina waakola wano w'osanga omuzadde ng'anoonyeza omwana omulimu n'amala n'agamba employa naye mukwata empola anyiiga mangu asabira mwana we mulimu n'agamba boss alina okuwa omwana we omulimu anti munnange tebamuboggolera anyiigo yasobola n'okuzira emmere ewiiki n'agaana n'okulya ayinza okwekyanga enkera n'atadda abazadde akeera ku makya n'atandika okugamba abaana be nti bannange mbadde mbasaba olwono bana bamaze P7 ebibuuzo bikomi bayise bulungi mbadde nno mbadde nsaba gwe nkutwaleko ebuddo gwe nkutwaleko ku ekitende gwe nkutwaleko ekisubi omwana agamba saagalayo eyo sijja kgendayo saagalayo taata obadde oyagala nkutwalewa Lugazi Mikisiti oba Kabojje Junior otegeera omuzadde n'agamba munnange n'abaana yaganye egindi n'omusanga ng'akulubbuka omwana yasabye agende egindi kyova olaba IBRAH abaakulira ku kidima bwe tutuuka mu workplaces ezirimu abavubuka ab'emiti gyabo ate bakanya kuweza promotion tetulabako nga ffe tweyongera genda waggulu kubanga embeera yonna ngimanyi kampani eri mu research terina ssente nze ngenda kutuulawo era embeera ngenda gigumira yo omwana kampani bwe tasasula eyakulira mu mbeera eyo eya koyini emu tadda enkeera agamba abali tebasasula naye ng'ekintu kibaddewo kya myezi egi 2 n'olw'ensonga eyo embeera eno gye twessaamu olw'okuba tufunyeemu ku busente mu nsawo ne tulaga abaana baffe sayidi emu eya koyini ne tubagamba nga bwe twataagala abaana baffe bano kubonaabona ne tubalaga obulamu bumu bwokka meidi n'abooleza bw'amala obbooleza n'abagololera n'abatabulira caayi n'abawa emmere literally omwana n'akula n'atuuka ne bamala okulya ne bayita meidi jangu ojjewo bino ne bwe beebaka ne bayita meidi genda obikka abaana naye nga gwe babikka wa myaka 10 omukadde omukyala n'agamba sikovia genda okyekinga abaana babikko baterereze n'akatimba k'esiri naye nga baterereza akatimba k'esiri bali mu siniya wano taamu ey'okubiri nyina nze we nakyalako bayira wekyanzija enviiri ku mutwe omukyala n'ayita meidi n'amugamba agenda akunya empale z'abaana naye mbuuza abaana myaka emeka omu yali ku university omulala nga ali mu senior 6 bagenda bakunyiza ngoye kakati omuntu kyova olaba omuntu gw'okuziza ng'ali mu mbeera efaanana ekyo lwaki agenda kudda ewaka ng'alemereddwa amaka ate weebuuzo kiki ekituuse ku mwana we era bw'alemererwa amaka nga bamukuddiza ng'atandika okukalubiriza ensi sikalubiriza nsi asooka ggwe ayino buli mbeera yonna gy'osiga mu mwana ng'ali muto gwe manya bumanya you're going to pay later double. Okay, Exodus Mugoba Nsonga program Business Mind tutunuulira financial parenting. Of course, this topic eri to do with upbringing, mostly. Era nga omwana omuzadde okeera essaawa 12 n'ogenda n'okola omwana n'azukka essaawa 4 kati gwe omuzadde n'otabeeramu na mind yeebuuza nze akeera ono gwenteekateeka muntu ki gwenteekerateekera ensi abazadde abatulaba akadde kano n'abateekateeka okuba abazadde
abaana bano tebagenda kumenya mwekka bamenya naffe bebalisanga mu nsi eno ne bawangala naffe. Oyogedde bulungi nnyo. Nkiddamu bagenda kumenya nnyo ate ffe bebasanze mu nsi. Otuuka mu organization ng'okola omulimu nga be mukola nabo omuntu omu afune miliyoni 3. Naye nga tasobola kunyiga kompyuta. Ffe tubalina waliwo omuvubuka tasobola wadde okunyiga kompyuta naye nga akola mu bya kompyuta. Ali mu ICT. Naye nga kimu bibiri we biti n'akubira taata we. So nkiddamu abaana mubateeketeeke nga mubakuliza ku kigambo ekigamba nti nkuba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Neno statement kanji bongereko. Omwana wo kyagenda okubeera mu bulamu tebakisabira busabizi. Bakiteekateeka ne bakisabira era bakikolerera. If a prayer alone is not enough. No. If you don't want to pay the price now, you're going to pay it double later. Okusabira obusabiza abaana era nkiwulira nnyo abaana basabire ne bw'oba tokoze buvunaanyizibwa buno naddala okuteekateeka omwana mu bya ssente. Omwana IBRAH ayagala atandika okumanya ssente bwe butya bwe bazikozesa. Ng'omwana oyo alina emyaka 6, 5, 4, 3 nkivudde ringa nkiza waggulu. Nsobole okubalaga nti omwana kino kye balowooza nti bwe mulaga sayidi ya ssente mba mwonoona. Ekikolwa ekyo ndowooza kyava mu kintu okuba nga abazadde bayigirizanga abaana kimu kyokka kusaasaanya ssente. Omwana singa akula nga kyayize mu bulamu kyokka kusaasaanya, indeed ssente ziteekwa mwonoona. Ziba ziteekwa mwonoona yagalagaana. Kanzijewo kano. Abazadde abatuzaala n'abazadde abali mu kuzaala omulembe oguliddako buno obuzibu bw'amaanyi nnyo era nabo babukoleko. Bukeera ku makya ne mukweka abaana essente. Omwana oluba okumanya essente atandikirawo kubba. N'ogenda nga omwana omukugira essente nga tomunnyonnyodde butya bwe bakola essente, butya bwe baspendinga ssente, butya bwe batereka essente. Omwana olutuuka bw'atya banzi be. Ne wabeera ate abazadde abalala omwana n'amutuma n'amuwa omutwalo gumu n'agula ekintu kya 15,000. Omwana nadda n'atamuwa balance n'agamba alabika azikozeemu bibye. Oyo mubbi oli mu kuteekateeka omubbi kondo. Thief. You're training a thief. IBRAH gye yakantu ako mbadde saakalowoozezaako ne bw'okogoddeko nkafunye. N'enkwata ye ya ssente ng'omwana ono akutunuulidde butunuulizi naye ematalinga ki kyagenda okubeera ne ssente mu bulamu bwe. Kikulu nnyo ekyo. Kubanga singa ssente zino omwana omulaga nti ziteekwa kubeera scarce tezirina kulabibwako wozirabirako onna ateekwa zinyakula bunyakuzi n'abulawo. Era abaana abo ye bw'atuuka mu kiseera waawulira ng'azeetaagira ng'amanyi gy'otereka ng'akabokisi akamenya ng'abaako bawaayiriza embooko ng'enyooka ate abo bo tebakubwa. Embooko bw'enyooka egenda wa bameidi egenda wa sikaali n'egenda ne abakozi abalala abaliwo kubanga owuwo kubanga bano bannyinimu baana baabobwe. Era nze ngamba abazadde abatulaba kino nkyogera nga ntya Katonda okubonaabona kw'abaana abamaze yunivasite mu Uganda ne batafuna mirimu. Abakadde mulina ebitundu 99 ku buli 100 bye mwazannya. Lwaki abaana balonda ebikoosi ebifu? Lwaki abaana basoma ebintu kubanga kati watuulaawo n'obaako ekikoosi kye walonda omwana n'agigaana wakiwulirako ebirungi osobola n'okironda n'okimuwa n'akikola. Oba si ekyo n'olonda koosi nga olina by'ogisuubiramu nti omwana ajja bibeera n'ogimuwa omwana n'agigaana ye n'akola ekikoosi ky'ayagala. Ekintu kino nakyo nkiwulira nnyo. Abaana ennaku zino bakikozesa nnyo ab'obuwala n'ab'obulenzi naddala between 15 to 30. Nze nkola byenjagala. Bw'okola statement nkola byenjagala ngenda kiddamu emirundi ng'egi basobole okifuna obulungi. Bw'okola statement nkola kyenjagala making sure decisions z'oli mu kukola n'ogwo oguboozi gwo above 40 results zo tetuziriimu. Nze bw'oba okola ky'oyagala nga oli mu nteekateeka zo making sure above 30 nga ebibala bitandise okuva mu decisions ze wakola luli otandise okufuna amakungula between 20 and 30 decision ez'obulamu ezitugasa we tuzikolera. Kino kyo nkigamba mazima olwolonda koosi gy'okola ne determining nga ki ky'olibeera obulamu bwo bwonna ate
kati ki decision kyekyo kyokoze bw'obanga okikoze olw'okuba okola ky'oyagala making sure it does not create any emergencies kunze mutowo eyeteekateeka era amanyi obutuufu butya bwe ngenda okutambuzamu obulamu bwange. Abakadde abatulaba wano bakifune kuva na leero by the way. Abakadde abatulaba bakifune IBRAH kuva leero nti omwana kyagenda okubeera tekikoma ku kufukamira bufukamizi n'abaana bange ne tusaba busabi wabula kirimu omutemwa gwe nteekwa okusasula ate nteekwa gusasula ng'abaana bayita mu mbeera gye ndowooza nti gwe omukadde oba olowooza ebonyabonya mwana naye ate eba etegeka mwana. Okubonyabonya omwana n'okumutegeka ebintu bibiri bya njawulo. Singa omwana mugamba okusiimuula ennyumba oba tomubonyaabonya okujjako nga mugambye asiimuule n'amategula waggulu agakuute naye era asobola okugakuuta yali nnyo n'agakuuta. Mukadde kyensinga okumwebazaako era eno credit egenda gy'ali. Sirina lunaku lwe nalaba mukadde mu bulamu bwaffe nga akkiriza abakozi okukola mu luwummula holidays. Era bwe yagiranga bw'ati era yagambanga abakozi ng'abagamba nti chance gye mulina okuwummula mulina kubeera nayo ng'abaana bonna bakomyewo awaka. Bwe mwakomangawo bwe pa ofu yaabwe omukozi abeera mu holiday talina kyaddamu kukwatako era yo omulimu gwe yakolanga gwabanga gumu gwa kugaba mmere mumaze okufumba najja n'asoosootola n'abawa. Lwaki abaana ebiseera ebisinga babakkiriza okubagabira emmere by the way kintu kirungi nnyo nga bakyali bato ddaani okugenda okwekolera self service. Ekyo nakyo tujja kukyogera ku kyonoonya amaka mangi nnyo omwana n'akwata mu mmere kati fe abagenyi ab'emmeme nnafu esinduukirirwa amangu siraba mwana n'ezo enjala ze ngezaamuwa butwanga akwata mu mmere awo n'endya era tukanya mboozi ne neesiibula. Kale ng'oggyeko n'ekyo self service oyo lwaki kabanga kabonero omwana omulaga nti kwegamba kibanga ekimuteekateeka nti asobola okunogako buli kyaba era ebiseera ebisinga okwonoona awo we kuva batwala nnyingi nnyo ng'amanyi tajja gimalawo n'agizannyiramu so nga ate bwe babeera bamuwadde ebeera ya kigereera ebeera mpime kumulaga nti mu bulamu si buli kintu bw'ogenda okyagala bw'ogenda okukola ki okukifuna so nga kitegeeza nti buli kintu bw'oba okyagala tekisoboka kufunika kisoboka okufunika bw'oba otaddemu amaanyi onfuna bulungi nnyo naye nga self service eno era nayo eri self limiting omwana erina byemukugira okufuna mu bulamu buli kantu konna IBRAH kino nkigamba abakadde abatulaba tuli mu line ya finance butya bw'oteekateeka omwana agenda okubeera financially walk era butya ebigambo bino bwe bisobola okugasaamu omwana n'abanga naye mwennyini waliwo obuvunaanyizibwa omukadde bw'oteeka okuzannya ate ne wabeerawo obuvunaanyizibwa n'omwana bw'oteeka okukola ki okuzannya naye omukadde paati esinga obunene ebeera yiyo naddala omwana w'abeerera mu myaka nga is dependent on you ku bikozesebwa ebyobulamu then n'okumuteekateeka kiki kyazzaako on his next course of life obwo bwonna obuvunaanyizibwa bubeera bubwo nga gwe maama naye ebiseera ebisinga olw'okubanga tulina embeera gye tufuna kati I'm just imagining nakulira mu kyalo twali tulunda ente twali tukola tutya ebyo byonna n'embyo kati nze bwe mba nfunye ssente nga ndiko nga bwe tuli wano akasente ne kaba nga kalabise making sure nti omwana owange n'okukwata ku kisiimuula ng'akikwatako ati omwana n'akeera ku makya essaawa n'azukuka essaawa 2 n'anywa caayi n'akwata playstation n'azannya omupiira n'akuba ebikonde n'avuga emmotoka z'empaka ogero gyo ti nsaawa 7 banange omwana tanalya mmere owoggana n'omwana awulira owogganira bali tanalya mmere ne bagireeta n'agirya olumala okulya eno yesowaani n'agira bwati nagisindika eno n'ayitawo n'akuba omupiira n'avuga emmotoka z'empaka n'akuba ebikonde ku playstation n'amezekana bannange omwana tananywa kacyayi k'olweggulo ne bakaleeta n'akanywa n'akuba omupiira oluvannyuma omwana tannanaaba n'okunaaba n'okwebaka ne bamujjukiza bujjukiza buli kimu nekituuka ku holiday waaka alizaati zigenda okudda ng'emyenda gye gigye kyova olaba nti mu famire ezifaanana bwetyo IBRAH z'obadde onnyonnyola abaana bano tebagenda kukoma bukomi kumenya nsi bagenda kumaliriza naawe omukadde era nze waliwo omukadde eyankubira naŋŋamba abaana mu butuufu bansobyedde nambuulira emboozi eyo ne mugamba obuvunaanyizibwa bwali bubwo okumakinga sure nti
otereza obulamu bw'abaana Yeah. naye gwe kyewakola abakadde temulowooza nti okuweerera obuweerezi kyokka kimala tekimala in fact abasomesa ne kyaki gye tuweereza abaana baffe nayo wennyini tewamala kijibe emizigiti nawo wennyini tewamala ebintu bingi nnyo nze ntwala enkolagana y'omuzadde n'ey'omwana nga bwe naali kutta ekyuma ne magnet enkolagana eyo ogiraba eyo ye muzadde gy'abeera n'omwana we bintu bingi nnyo lumu nali ntudde mu mmotoka ng'omukadde avuga abaana kubanga twali tulina we tuva then omukyalo omu n'andeetako ne tuba nga tutudde mu mmotoka maama n'alimba ng'omwana awulira ku ssimu n'amugamba nedda nkutuuseeko in fact nkubulira mazima twali tukyali wala nnyo n'amubulira ekifo we twali ate omwana nga mukulu yalinga 16 years kati ne ngamba omukadde ono tamanyi nsigo gy'ali mu kuteeka mu mwana ono kino ekigambo ky'oli mu kulimba ng'awulira oli mu kumuyimbira oluyimba lwagenda okuyimba obulamu bwe bonna obw'obulamu bwe gw'abadde yeebuuza lwaki omwana mubbi alina emboozi gye yawulira ey'obufere ey'obuyaaye gye yawuliranga nga munyumya ng'awulira bakuba amasimu abazadde bw'ati ndi bubi ndi ku kitanda ali mu ddiiro bali ku TV ng'abaana be bamuwulira bonna ndi mu ddwaliro oba amubanja n'akuba namuga siriyo waka natambulamu nagenda mu Mbaasa naye ng'omwana ali awo atudde kakati abaana bapiikinga balinga petals ez'ebimu eza flowers peto epiikinga buli kintu kyonna ekiyitawo bw'oba osize kasooli nze nga nsize naironi ojja kwesanga nga byegasse byonna ne bimixinga up some of these principles by the way ez'okukuza abaana tezigenda kuvaawo leero tezigenda kuvaawo nkya weeziri tezigenda kuviirawo ddala gwe buli principle yonna gy'omenya egenda kusasula omwana ono heavily omwana adaagena ensi aboneebone nayo nga ne bwabeera ku mulimu tasobola gukolako mwaka kati gwe IBRAH kino nkigamba mazima when I look at you oteekwa okubanga abantu abali mu kisaawe kyekimu n'emirimu gy'okola bantu bangi nnyo bakubyankaaga nga bwe babeereyo ne bakulaba balowooza wasomera mu masomero malungi nnyo wali mu bulamu bulungi nnyo so nga bambi tewabulira ng'enteekateeka ya mukyala Mukasa yafaayo nnyo n'alemerako n'agamba omwana wange okusoma obusomi amawulire kiyinza obutamumalira bw'ali baakuze kanfube muteeketeeke butya bw'asobola okutambula ne baganda be kubanga abakadde abatulaba omwana omusomesezza naye enteekateeka ye butya bw'agenda socializinga naffe abantu eyo yokka emuwa ssente obugagga buyina emitendera gya njawulo nga bwe nabannyonnyola tebukoma bukomi ku mulimu gwokka oba speciality gy'oba ofunye ng'ogenze ku ssomero nenneeyisaayo eri abantu esobola okukuwa connection olowooza lwaki ennaku zino bagamba nti connection esinga by'osomye amaanyi wasoma ebintu byo birungi nnyo olina first class yo nnungi nnyo naye olw'okubanga ekibeera kye bakkulizaamu tekisobola mirimu bagenda gukuwa ogubeereko omwezi gumu ebiri guggwewo ne bizinensi zennyini ze tuteekateekera abaana tuzibalekere oba bazikole oba bo ze beetandikidde tezisobola kuwangaala mu ye kubanga mu ye mundaye tayinaamu yadde akaweke kamu akasobola okugumiikiriza embeera embi teyalyako mazzi meereere teyanywako mata gataliimu sukaali buli kintu kyonna nga bwe yakyagala omukadde n'ovuga emmotoka saa 6 ogw'ekirombo abaana abange tebasobola kunywa caayi mukalu onoonya sukaali n'ozunga kajansi yuyo gwegwe n'okuguza abantu ekiro bakonkona omwana tasobola kunywa caayi atali mu sukaali kati omwana bw'oba omulaze sayidi emu ey'obulamu obulamu buyina sayidi ezi kikiririzeemu kigaane obulamu buyina embeera embi ateekwa okugiyitamu bw'aba tagiyiseemu nga mukyali mwenna katonda olunaakwamula ati n'avaawo ng'omwana kwatuukira ku mbeera embi agenda simbagana naye amaaso eryoka emukyamula embooko alyoka azunge abuddabi yuno gwadde nga yonna obuti ku lubuto abazadde still about financial parenting njagala babereki mu kutendeka abaana baabwe ekintu kye bayita obwerufu n'amazima. Thank you so much. Obwerufu n'amazima babuyiga batya abaana. Tewajja kubeerawo special session nti mukume ebyoto obwasomeseze ku byoto. But omuzadde olwaleero luno akubanja bwakonkona oba Land Road oba gwe wawole ssente n'akonkona kalungi nnyo